nnyo okubeera nga tugoberera wonna osinzidde okukulaba kola kyamaanyi nnyo naku lwaliro nze ne kojja tuga tutunulaku mu byafaayo oba politics ebyobufuzi twagamba tujja kuwanga history ow'eggwanga lyattu Uganda butamanya gye wava oyinza obutamanya gy'olaga nsonga ki ndeeta kojja tugaye mu nsonga ez'enjawulo kojja olunaku lwaleero nsaba obuze ku bantu omale tugenda kwogera ku bantu abakulembeze ab'enjawulo abadde bajja nga bakulimbira okuva Uganda bwe yafuna obwetwaze mpaka olunaku lwaleero nga tumenya amannya gaabwe then n'engeri gye bajjamu emyaka gye baafugako tubeere specific ku ekyo ebirala tujja bifuna mu maaso eri nsaba obuze ku bantu mbalamusizza nnyo ku mikutu gyaffe omuli Focus TV yange Kojja Kagato Exclusive ne Hebron Media tubaagala byansusso olw'engeri gye mutususuutamu ne gye mutuwaniseemu ate ng'era mu bye mukola byonna tubasaba era tubeegayirira nti mwongere okusubscribinga n'okulayikinga wamu n'okomentinga tusobole okuba nti tubawa ebyo bino bye tugenda okwogerako kati waliwo omwami omu naye yawandiisi nga kwayagala waakiri ategeereko ku bimu ku ebyo emukwala so osobola ogenda mu komenti kyoyagala okutegeera naawe teekamu kyoyagala okubeera nga twogerako okitegeere bulungi kojja wangi olunaku olwaleero njagadde tunule ku ekyo abakulembeze abajja bitwakuma ku Andrew Cohen nga Uganda nafuna bwetwaze era n'onyonyola abantu butya obufuzi oba governance bwe yali nenjagala leero tunuleko ku kino bakulembeze ekyabaze bakulembera eggwanga lyattu Uganda ate era mu myaka ki gye badde bajja nga bayingira ku bukulembeze bwabwe ebintu ebyo nabyo omanyi bikalu abantu abamu biyinza obbalemerera okutegeera obulungi naye nga Uganda ebadde yatandikira yafugibwa abantu nga bafuga Buganda oluvannyuma ne baleka bagenda bagamba nti baagala kugattako ebitundu ebirala era ebiseera ebyo nga eneyitibwa yali Uganda Protectorate yali efuuse Uganda Protectorate ndowooza oba British Protectorate era nga kyatandikawo yali 1894 abazungu ne bafunganira ddala wano era nerangirirwa nti kakati Bungereza yejjanga okubanga yekola ki yekuuma wano kitegeera yali British Bundi olubonga bebaagala babe nti bebakola ki bebafuga wano naye ng'abantu nga ffe bannayuganda twali nga tetwandikyagadde oba oli awo naye nga tulina bw'obejjako kubanga bo baali basazeewo nti baagala kukola ki kubeera nga bebafuga wano esebo kale twali tetulina tuyinza kikolera naye era yo nga Uganda okubeera nga efugibwa oba etandikawo kyali wakati w'omwaka gwa 1961 ne 62 era bwe baamala okifoominga nti bamaze obbissa mu nkola ne bagifuula nebeera Uganda eyeetongodde oba Uganda eba etongozebwa nga Uganda okuba nti eggwanga Uganda mu nnaku z'omwezi 9 October ku ssaawa 6 ogw'ekiro lunaku tukozaako independence wano ku ssaawa 6 zaali za kiro Uganda neefuuka ki naye nga okugira kwonna kwava eri mu 1894 nga twawona luna tufugibwa abazungu independence tugifuna awo kwaliwo okulonda independence tekuba kulonda tekwali kulonda bwakya kumakya nga abantu abaddugavu batadde ku bazungu pressure mukole kino tetujja kikola mukole kino ngeriyo bannabyabufuzi ababalimu nga bo bamusaazi baani nga bafuŋŋanye Stanislas Mugwanya mukole kino nti nedda nti tetujja kikola ne bagamba nti kampite bannange temukola bwe muti okujja ng'omuzungu akoze bwati temukola bino okujja nga kino kiri bwe kiti kati awo kyekyaviirako ne basalawo bakole ki bakole bakwase Uganda obwetwaze ne Bassekabaka Muteesa nabo nga baali bakifuŋŋana nnyo nga bagamba ffe twagala ekintu kimu kwefuga nga ffe tetulaba lwaki mutukola ebintu bye mutukola era obwetwaze mu kubutukwasa Sir Edward Muteesa by then kati Ssekabaka gwe bakwasa obwetwaze okubeera nga ye mukulembeze w'eggwanga erigattiddwa Uganda emaze okugattibwa wamu
n'abanga yafuga Uganda yatusookera ddala okuba mukulembeze w'eggwanga lya Uganda. That is 1962 nga 9 essaawa zaali 6 ez'ekiro. Awo Ikololo ne bajjayo bendera ya Union Jack. Ne bateekayo bendera ya Uganda n'erinnya waggulu. Naye nga neyo bendera mpozi nabyo nja bikubuulira mujje bujjako nja kubuulira lwaki eya Uganda yali efaanana etya. Eyo okutuuka okuba ndi bawanika eyo nayo yakaayanirwa nnyo. Nga bw'omanyi nti ebintu bya Uganda ne Uganda bonna buli wabaawo akoze ekintu wabaawo agamba nti nze nkirabamu kino bonna kikola nga kyalangi bweti kati ojja kulaba ng'olwaleero omukolo gwe gwonna n'omala ogukola n'oguteeka nga ebintu ebiriwo bimyufu bayomba baagala bibe byakyenvu baddira ebintu ebiri national ne babifuula political. Ekizibu ekiri mu Uganda era ne mu kubendera bwe kyajja bendera yali nnungi nnyo bwe yali efaanana nga bw'olaba bendera ya Namibia oba ya Zambia ne bendera ya Uganda bwe yali efaanana ng'erina okubaamu green naye olw'okuba bannabyabufuzi abeeyagaliza bokka kijja kutegeeza nti DP yeefuga kati nga bw'omanya ate ku fitina teriiyo kibiina kye baali bawalanye mu Uganda nga bwe bazze bawalana bibiina nga bwe bawalana DP kiriyo. So kojja tumala ofuna Muteesa ayingirawo atwala bbanga ki era ani addawo. Muteesa yafuga okutuuka tutwala lisiti eno nga bwetubagenda nnyo into details. Bwetuuka 6 bategeka okulonda kubanga yali waki president alina kuba wa kiseera bategeke elections balonde omukulembeze omulondo obulonzi. Bwe kwatuka okulonda kwagenda okuggwa nga mwalimu ebibiina ebyatekwetabamu ebiri prominent byalimu 3. Mwalimu KY, mwalimu DP, mwalimu ne Uganda People's Congress. Naye edda lwakuba yali Uganda People's yali Uganda People's Congress. Kati okulonda kwagenda okuggwa nga tewali afunye bululu bwa Simba obusobozesa okufuna okulembera eggwanga. Era bwe batyo ne batandika okutema empenda. Baali bakulidde ebyokulonda bagamba nti nedda kyetuba tukola tuddire tugatte tuddemu tulonde. Abagezigezi bo ne bagamba nedda mukole alliance ebibiina ebibiri ebisobola okwegatta byegatte bikole ki kasita DP kibiina kikulemberwa musajja Muganda ne KY naye musajja Muganda yakikulembera. Nze kyengamba kyabyandyegasse ali bagamba nti ani kati bwe baatuuka mu negotiations bagendako mu nteeseganya. Enteeseganya ezo nga ye Ben Kiwanuka agamba nze sikirinaako buzibu mutukole ekyo tukikole. Naye ng'enteeseganya ezo bwe zaali zigenda mu maaso baabajuliza constitution ya 63 yali ekoleddwa nti nga omukulembeze w'eggwanga abeera ceremonial naye ate nga prime minister abeera executive oba okitegeera kye ŋŋamba. Amaanyi kati abantu tebakitegeera abaaliwo okuba abasinga obuyivu bwali nnyo mu bantu ab'enkizo. Kati abantu ne bagamba nti tekijja kusoboka kabaka waffe ono president kati bagamba Kiwanuka nti jangu tuwegatte. Kiwanuka nabagamba nze sikirina buzibu okusinziira nga bwe ndaba constitution nze nja kubeera president Edward Muteesa abeere prime minister. Amuyisizaamu olugaayo. Maama Abaganda ne bakiryoka batabuka bagamba nti kiki ng'ajoga kati ayagala yabeere president prime minister amufukaamirire kabaka waffe amufukaamirire. So nga gwe baali bawakanya yali munnamateeka Benedicto Kiwanuka yali munnamateeka nga constitution yagisomye. Constitution eyo yakolebwa QC binaayisa ndowooza ng'egamba nti the president will be ceremonial and the prime minister will be executive. Kitegeeza nti president aba wa mikolo. Kati abantu ne bakomba ku paasi ng'alinawo abanyonyola
atasobola kubannyonnyola kyali kizibu nnyo kubannyonnyola nti oli ali executive ng'abantu balinga bw'omanyi aba booda manyi wa booda tebamunnyonnyola nga waliwo ensobi eguddewo kati ekyamanyi kyekyo nga tolina bw'obamatiza kogambye nti pulezidenti gwe obwagala nga bo balowooza nti gwe oba waggulu waki so kye bataategeera nti pulezidenti ajja kubeera seremonio nga wa mikolo ng'alina obuyinza n'okusalawo kwonna ajja kubeera ngaani kiringa bonookera ku bakyalo ogamba nti obuyinza bonna tubuwadde Nabbanja abeere nga yali executive kakati nno amangu ago badduse balakikirya bayiseeyiseemu batutte Obote ewa Ssekabaka Muteesa ye agenda bwe bamuyitiramu biki byonna ye agamba nti nze sikirinaako buzi nze nja kubeera prime minister kuba ye yali amaze okusoma mu constitution ng'agitegedde nze nja kubeera prime minister Obote Ssaabasajja Kabaka abeere ki pulezidenti Kabaganda jju Obote jju naye gwe lowoozaamu nga abalemesa beni kiwanuka okubeera gundi baganda banne ola concept gye bataategeera yes nga bigenda mu maaso nga buli kimu kigenda mu maaso era yawe oliwe yagambira nze bwe nalaba ono nga agenda okusayininga ku mpapula bw'ati akutte ekkalaamu ne ntandika n'okugolola engoye ezigenda okudigira nga pulezidenti era bwe byatugenda okugenda mu maaso nga gundi afuuse prime minister Bote Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa ng'afuuse pulezidenti kati waliwo ekyali kiteesebwako ndowooza waliwo embaawo ezabbibwa ekkonga eyo baba bazoogerako Obote n'amugamba nti tolina kyosobola kwogera wandibadde osirikako kubanga nze nduumira amagye nze nagatutuma ekkongo olwekyo byavaayo byonna byange saagala obyogereko executive kati seremonio ayagala okubaako kyayogera amugamba nti oba byebyo amagye gajje ku ki amagye go gwe weewaana nago gajje ku ttaka lyaki lya Buganda oli alabanga gwe balengezezza executive ate alagira muduumizi we ow'okuntikko ono andeetako ekimbeerembeere enjawulo mumalemu ekibuli awo wewaava ki embiranye olwo tuyingidde 66 oba zaali nga 27 ekiro ne balumba olubiri era kwetuva okubonaabona n'olwaleero mpaka kati ate nga tukyabonaabona nnyo kubanga president na prime minister butamanya makulu gakirimu ate ngenze kyemmanyi ekyaleeta ebyo byonna byonna abawuzi b'omunyama waliwo ababa bafunamu mu buli kimu ng'amanyi nti bwenkola kino nensayidinga n'ono nfuna bwenti ensayidinga n'ono nfuna bwenti era bwewaava akabaate esebo so awo Obote ayingirawo bw'ayingirawo atutwalaganya alina omuduumizi we General Idi Amin Dada Obote atucunya aleese gundi agenze mu lukiiko Singapore aba ali e Singapore waliwo omukulembeze gw'eggwanga era yayogera n'agamba nti tuli wano nga tuli mu lukiiko luno lwa Commonwealth naye tuyinza okuba nga tuli wano ng'abamu tebajja kusobola kuddayo nga bapulezidenti b'amawanga ago bw'aba yakatuula waayita eddakiika nga 5 ne bakuba essimu nti gavumenti ya Uganda bagivuunise ng'ennaku z'omwezi 25 January 1971 wangi yali akutte kakopo ke yali akutte oba yali anywa caayi oba juice naye yali mukamwa yamulema okumira katandika ojjugumira bwe kati naye yali mukamwa teyamumira gavumenti evuunikiddwa bwe yavuunikibwa wano embuutu ne zivuga Obote sere amaze okwanya simanyi biki bayimbye embuutu zikubiddwa tuli tutunula
omanyi ffe tutunula butunuzi ajja n'atusangawo n'agenda ajja n'atusanga 7 ayingiddewo Amini n'afuuka omwagalwa w'eggwanga ensi neyayaana kulumeze atambula n'otamanya nti pulezidenti yayiseewo muba muli wali muline tusamba akapiira k'ekyayi bw'ogukuba guyita yagusiba ebweru naye ajja mu kisaawe asambamu eddakiika 2 atambula abasanga muli ku bugaali muvugamu awo n'agamba mpaamu naye n'avugamu tufunye omukulembeze nze awo nali natambulako nga ngenze mu kawo restaurant kalinga Kampala Road awo bakayitanga Wimpe baali bantumyeyo bitumi nno sinze nali ngenze okulya mba nakayingira naye ayingira nze kati omusulo gumpitemu nze nga ntya abasirikale ebulamu bwange nali ntya abasirikale nali mukaaga kifaananyi kye nafuna nga kirala kati 7 natugenda okutuuka nga sikyayagala batunulako munange ono mulala yayingira nga ggalo ng'agamba nti buli alimu n'alya ekyalya bw'anaako waafulume manyawo yasalanga yali agenze okufuna bye baali bantumye nali maze obifuna oda nejja nga ngenda kusasula wayingirira saasasula bye nali nguze nno byali bya siringi ndooza 4 siringi 4 saabisasula ez'ennya n'enze ezibika n'atowa oda nti buli alimu n'alye era n'endya nsooka okulya chaps nga nze njiguze oda ya Amini yanalya chaps nenywa ne chai ow'amata olukoni nga bakuleetera chai ne bakuteekawo akakebe ka ideal milk neweefukiramu amata g'oyagala neweekolako kati yasalanga busazi omanyi ofiisi ya president yali eri awo awali King Fahd Plaza we yali yasala n'ava wali n'ajja wano ng'ensi tetegedde ne tufa ekyo kyokka abantu kata kibatte pulezidenti ukimanyi nti tubadde oli wedde ne pulezidenti tunywa cyayi tulya naye nga nange natya okwogera eka nti mbadde naye kuba baali bajja kunsaba sente ze baali bantumye saayogera tuba tuli awo tuwulira enja bayekera abadizabaze awo ne bakwatako ne be bakwata awo nabalabako Obote atandise okudda agamba njagala kudda bapanga naye teyali Obote sitole zonna bwe nziwulira ate ndaba ono aliko kati ye yali ki ate ye yali mu lukwe kubanga byonna byanyumya ate bye nalaba nga bubonero bulaga ndi yali ye era bwe bakwata kuba bonna babagamba nti bano baali bantu bange bajonanira omubaani bonna be bakwata ebiseera ebyo n'abalala be bakwata be bakuba wali kule twagenda ku firing squad awo ejindi awo mukalitunsa awo awanga wali busaafi ekibangiriza ekiri awo awo nitugenda ne firing squad twagenda mu yali 7 ekibangiriza nkirabawo nga awo kibayita Freedom Square awo baali babateeka babaleeta babasiba ku mapipa ne baduumira abasirikale nga bazze dda n'enkuba n'olukuba lwali lufuuyirira kyali na kisiibo nzijjukira bulungi nnyo mundu neeseka sawo najja n'akebera tebakuba atali mulamu ne bamanya nti mulamu bulungi ne bakuba ne bajja n'akebera oba awedde n'ebifaananyi ebimu nkyabirina muno olwo baleeta obuyeekera mwagala tukolaki olwo bujjidde ddala tuwuliriza lediyo gundi omusajja bamuyitanga maamaani Majwala yasoma amawulire yeeyita Majwala lediyo Kimaka basomera tugawulira kiro nga twebisse mu makutiya eddoboozi teritumewe olinga alowooza nti abasirikale bayita buli wamu tugenda okuyingira 1979 omwezi gwa January nga kiri bulala batugamba bali mu Nyendo bali Gindi bali wano bali mu Lwera bali Luddawa bali Gindi nga byetuwulira nali nakedde na Gindi bweyogerera eyo wasenga wange naalya emundu aseka manfubutuka yawo kuddu awali Mamerita awo bwe nafubutukira bwe nti nga nve musajja bamuyitanga Sentongo ngwe ku maini awo ku Mamerita nzikirire enzira ekireka ng'ebikompola bino ng'ebikompola envuga gye bivugamu zigenda okuwera essaawa 8 n'ekitundu nga batugamba nti abayekera Abatanzania batuuse e Kampala
gavumenti bagiwambye dda naye ate nga ono omwami president yakatuyitako awo mu bumotoka bwagenze ali awo bayitawo ntebetebe wayogerera radio Uganda eriyo yogerera awo atambula ne obi unity naye nga baba Tanzania bawambye radio Uganda eriko obuyimba obwo bwawuliranga ng'omanya ndi mu ggwanga mulimu akabi obuyimba obw'abasirikale obwa bandi tekwabanga kayogera yagenda ng'okuddamu okwogera nga babawulira nti bannaffe batuwuliriza gavumenti ya Uganda ewambiddwa nga bye bigambo bye twawulira ate sirina mukisa gulaba ku muntu yalangirira nti le gavumenti ewambiddwa sirina gwe nali ndabyeko kuba abalangirira balagawa oludda ekirango toddamu kumanya wajalaga simanya era toddamu kumanya nange nga gavumenti evaako nga tugenda balutize tulutinze nange nafunayo emmotoka yali tata mukyukakyuka yawo akavuyo bwe kajja tewali mulimu abafuna n'abafiirwa kituufu awo nafuna tata yali ya yugiru awo mu maaso ga gundi awo gadda ya recuperation awo wenagijja nagisanga neri full tank olwo amafuta ku petrol station kwonna kwogenda onywa bunywi nogikalakata nengenda wali mu food and beverages awo nga awo abadde ng'obuligata wali omuzikiti gwa mukwana awo awo mu industry area waliwo office store za food sawa nentika sukali nenjolekera ewaffe tweyagala ekyo bayita looting buli omu naafuna byayagala naye abamu byabalemerera nasanga olinga aluutinze ekibumbe kya zebula naye nga takisobola nakisuula ku kkubo kati nobuuza nti yatutte kyaki abamu ne baluutinga n'emitwe gy'amasimu nobuuza nti agutwalawo nange eyo gavumenti nga bweti balangirira Profesa Yusufu Kironde Lule nga chairman wa Uganda National Liberation Front sobote yamalako ennaku nkaaga oba nkaaga ate ne bamuwamba ne balangirira Binaayisa Kyusi oyo n'atukalakataye oba naye emyezi gyali emeka naye ne bamusiba amuteeka mu kkomera ne balangirira Muwanga Paulo Muwanga n'atukalakata paka mu Desemba nga 1998 ne tugenda mu kulonda kwa bonna ebiseera byo nalondera awo awali paaka empya awo we nalondera bali ennonda gye balonda mu banna era wadde neeno nayo nnungi naye era bigenda okuvaamu era mugenda okulanga nabyo bikusesa nga tulonda nga akalulu kaggwa twagenda okugiranga ekibiina ekya UPC kyekirina buli kimu kumpi kyo kigamba nti buli wamu mu Uganda wonna kyawanguddewo buli polling station muganda wange so nga waliwo agamba bwe babba obululu ngenda mu nsiko era n'agenda naye ate bwe yagenda mu nsiko ate bwe yadda nga obuwanguzi teyabukwasa gwe babba ate nalaba obuwanguzi ate ki mwali musuubira nti engeri gyagamba nti babba obululu bwe bamala okulwana abukwasa omutuufu yakola ki kakati singa poliisi egoba ababbi nga babbye emmotoka yo bwe mala ogikwata bwegikwata egifuula 99 aye gamba mukama wange emmotoka yo yino tugireese kati awo nange kyeneebuuza nakati sidda nfuna nga nziramu ate simanyi oba ndimufuna kuba kati wayise emyaka 4 yana gyokka 46 wayise 46 okuva lwe twalonda so oluva mu lutalo olwo gavumenti neyingirawo eriko balangirira bagirayiza etutwalaganya paka 85 olwo aba yakamala okwogera ekigambo nti tejja kuba kulonda kuba wali walina okuddamu okulonda nga wayise emyaka 5 aba alangirira yakamala okulangirira ekyo nti tejja kuba kulonda ate gundi tamuwambirawo Tito Okello tamuwambye yamuwamba nga yali 27 wa mwezi gw'omusanvu 85 n'amuwamba namugamba nedda tujja ate era looting neddamu buto mama banyaza abaddeko naye yafugayo emyezi mibale kuva mu gw'omusanvu paka yafuga emyezi ndowooza gyalinga 5 ebitongole byabayekera ebyenjawulo ne tuzinda ekibuga kwandibadde okuwamba NRA yalangirirwa ewambye
kuva ku olwo byebyo byolaba kati simanyi kunyumyawo awo okutuuka leero simanyi kunyumyawo. Banaye omulabi waffe atugoberera Kojja Kata exclusive wamu ne Focus TV tukwaza okuba nga okikola. Emboozi eyo gy'owulira Kojja byayogera unscripted. Nabirabako tumulabeko bw'atunula ku ssimu tumulabeko byaliwo ebintu nga byapeninga. Kojja nkwebaza era kati nabyo byonna ebiriwo kati munansonyiwa byo simanyi kubinyumya oba lwaki. Nti nina enkola yange respectinga gundi eri muki mu buyinza kitegeera. I don't discuss it. Kale Kojja nkakasa nti n'ebyobufuzi nga bwe twabisima mpola mpola tujja balwangayo kasavu kanyama tuwa ku byobufuzi tuwa ku bya theatre tuwa ku music wonna tugenda kuba tutambuliza mu bufu obwo. Nga bwe kyoba omanya kimu nti ebyafaayo byo tusunako busunyi olina living encyclopedia etambula woyagalira newomuyimiriza mugawayi mpaayo ku kino awo wennyini. Kale tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo obadde mulungi okuva gye twalagidde mpaka wano. Nze Ade Wilberforce mu nyanja badde ne Kojja Kata. For now, bye bye.